state ekirabika nti ekyo tekyagala kirabika oba aba bali mu law council bakurira ebigere, they are slow in making a decision. 2021 lwali nga bawoza omusango ogwa ebyava mu kulonda okwa president, Dr. Kaminwa lawyer yali akulembera lawyers be abali 10 mu namba ava Kenya. Tekuli teeka erimenyeddwa naye bo bali mu bya politics. Ekitusanyusiza olwaleero okulaba nti lawyers ku defense baganye okugenda mu maaso ng'ensonga eyo tenakola ki tenagonjoolwa. Kale Dr. ne Honorable Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Rutare okubeera mu komera si kintu ekyangu, era tubasaasira naye ate tubasanyukira okulaba nti bagumidde ebizibu by'okusigala mu komera. Lwaleero Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi enkya kisobola okuba omulala n'abo abali mu gavumenti ekirabika kyebeerabira nnyo kubanga olwaleero bali mu gavumenti bajja kuvaamu mu gavumenti, oba kijja kuba wiiki ejja oba omwezi ogujja oba omwaka ogujja wona we kinajjira bajja kuva mu gavumenti. Ja iduli n'akiwulidde wano muki mu kooti yasavinga mu magye eggwanga lye n'atuusa ekiseera n'alekulira n'agenda mu mirimu gye. Lawyer kati omuntu asibiddwa omusibe bw'agamba nti retired Major Iduli jangu okole ki omporereze profession ye, awo ensobi abo akoze ensobi ki? Kati abo abali mu command waggulu abakola ekyo ku Iduli bali mu uniform bategeere nti waliko olunaku lwe bajja kubanga tebakyali mu uniform. Magezi omanya obutatunulira wala kintu kiringa obulwadde, naye bwe tusigala nga twogera tomanya wajja kubaamu abasigala nga bazzukuka oluusi bajja kutandika okukola ebintu ebirimu amagezi. Martha Karua mu mbeera yonna omusango guno okugenda mu maaso.